A very good morning. Mwasuza mtaba tulaba balungi ku Spark TV. Asha Nabs polo tetali konkayana nga bulijjo mbeera onyonyine ddala lunaku lwakutaano nga bwe mmanyi nti Friday tuba ne celebrity waffe olunaku nateera olwaleero ndine jjajja w'abayimbi omukulu Ragadi amachaga olunaku lwaye gwe tugenda okubeera nga tunyumyamuko naye emboozi ey'akafubo entonotono naye abeere nga atuwulira biki ebitambula mu bulamu bwe era lwaki yasazeewo 37 years of Ragadi. Tukwaniriza ku Spark kumacha. Amina. Wasuze otya? Nasuze bulungi. Gwe balekera na folwale. Azokuse bulungi. Mpulira amaanyi, energy, vibe. Oyina amaanyi. Wetegekedde 37 years of 100%. Ragadi. 100%. Serena Hotel. Serena mbadde mu lyaso okumala emyezi ebiri. I feel good. You feel good. Okay. Sigenda kubuza oba oli ready for this because obadde mu industry ebbanga eddene. Tutandikirewo. Lwaki wasazeewo mu budde buneeno tulaba ebivulu bingi nnyo naddala mu eno season tulaba gundi yakavaako gundi bbiri kumukumu ekisookera ddala kino ekivulu nakiyiya last year mu January neŋŋamba nti ate mu January w'omwaka guli nja kukola ekivulu kyange era bw'ogenda mu archives n'okebera nti last year nayogera ku show nga mpezezza emyaka 37. Lwaki ndi musanyufu ogamba nti njagala kweza emyaka 37 gi celebrating. Gavumenti etwala Uganda egenda kubeeweza emyaka 39. Nga 26 January egenda kweza emyaka 39. Nange ndi musanyufu kuba nti mbaddewo ebbanga eryo n'okuva lwe bawambe gavumenti nga ndi Ragadi nnyimba. Kanengamba no, let me celebrate 37 years. Tomaya Katonda ayinza okuba nga gwe guno omwaka gwampadde nga tewajja kubaawo mulala. So from the other year I've been thinking of that. 25 zaasooka kubeera 24. Lwaki wakyusa? Nali maze okulanga nagenda okulanga ne Sahara nze. Ate nze sirina beef, ndi vegetarian. Saagala ati sikirowooza nkugamba na muyimbi yenna mu Uganda. So nengamba sijja kukola lunaku leero nga waliyo show. Can't you say date? So nengenda nenjogera n'abakulu ba Serena nenkyusa date yange. Tulabye abayimbi nga Spice Diana ne Catherine Kusasira balina show ku date yemu. Yes. Olowooza kino kirina engeri gye kikosaamu music industry? Kigikosa. Abatulaba be bamu. The population of Uganda abakyakala be bamu. Kakati abantu bano lwe bayawulamu ng'okuva ku Serena ne Sheraton bode kutwalirawo 1000. You're already dividing people. Your customers. Waliwo abagamba nti nno buli muntu alina abawagizi be. Yes. Waliwo n'abaagala okugezesa balabe. Waliwo abawagizi nga bakusaasira nga baagala balabeko ku Spice Diana ne mba temuwadde chance. Waliwo abawagizi nga ba Spice Diana baagala balabeko kusaasira. So at the end of the day buli mukikola bwe muti obanga abeerwanyisa mweka. Kati mwenga abaluddewo mu industry eno abayimbi abo mukoze muto okulaba nti ebintu ng'ebyo tebiddamu kubeerawo? Tubadde tugezaako nze nga chairman wa National Culture Forum tubadde tugezaako ba promoters n'abayimbi batandika okukola calendars. Kiringanga bw'olaba organization eri mu premiership y'omupiira kizibu nnyo okubeera nga olunaku lwe bazanya FA lwe bazanya premiership. Bakola kalenda y'omwaka ne bagizza wali nga tewali mupiira gulwana na mulala. Naye kakati e Uganda gw'obeera olowooza kukola show ate n'olinga agamba naye nange kankole show tusobole okulangira wamu. So abantu baagala benefit ya kulanga kyonaalanga n'onaalanga then baagala benefit eya vansing ani asinga naye buli omu ayimba bibye. Yes. Nga tuzzeeyo ku 37 years of Ragadi wejagala tubeere nga tutambuliza nnyo interview olunaku olwaleero. Bintu ki by'osinga okwenyumiriza mu music industry eno emyaka 37? Music industry evudde wala. Nze natandika okuyimba nga TV eriemu. Ne ntandika okuyimba nga radio ziri 2. Nga tewali social media. Nga tewali internet, tewali mobile phone. Okwereza twandise text message wandika bbaluwa n'ogitwala mu post office n'ogiteekako stamp n'etambula ng'ebbaluwa emu eyinza okutwala ennaku 4 kati text message etwala eddakiika 2. Waliwo enkulaakulana nnene then waliwo nti abantu bafuuse basita mu bbanga ttono nebibafuula sita byangu n'okufuuka sita kyangu oli abeera ku TikTok n'afuuka problem.
mu ddakiika 2 neyabanga celebrity anti okufuuka celebrity kyafuuka kyangu era abantu balina okuwa credit abantu abaddeyo emyaka 2-3-4 nti okufuuka sita walina okuyita mu mitendera gyonna okufuuka sita kati abantu bafuuse basita naye nga nabo beebuuza baddayo eka bagamba ne banne oba nkikubye ntya. So at the end of the day when I look at Katonda gyatujje ne gyatutwala nze ndi musanyufu because bwe mwana atandika okuyimba nga tewali mobile phone abantu ne bamumanya netandika okuyimba nga tewali TV nyingi nga tewali TikTok nga tewali Facebook. Katonda w'amaanyi. Ragadi wasemba ddi okufulumya oluyimba olupya? Ennyimba empya zirina nnyingi. Wasemba ddi? Ne wiiki eno n'olwaleero olwaleero njagala kuwayo reggae gy'ogenda okutakate mu program. Just njagala kulaga abantu nti okyali mu system. No, ate system tukivaamu, system yetulimu. Ffe ebyaffe si byakwogerera. Nina studio yange mu nnyumba yange. Okay. Nze mpandika ennyimba zange. Nze producer wange. Kakati kiki ekiŋŋaana okuyimba nga njagadde okuyimba. Oplaninga ku retiring adde emyaka 37 tolaba nti wandirekedde abayimbi abalala? Eno nnyanja. Bw'oba oyagala okukakasa nti ennyanja nnene gwe genda oginywemu amazzi ogamalemu. It's a world and it's a global village. Kakati nze tewali yandeeta. Era susuubira nti waliwo agenda okunziggyawo. Okulitayire nga kiba kitegeeza nti eddoboozi lyange lifudde oba neewalula sikyasobola kutambula. Naye bwe mba nga nsobola okutambula ng'eddoboozi weeriri ng'omutwe gukola nkyayimba. Okay, tukyalina Ragadi jjajja w'abayimbi Asha Nabs. Gemanya gange Polete Taliko Nkayana kyatambulira ddala sipa kumakya tandika saa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Emabega kawo twalaba nga gwe omu eyakulira okubeera ng'ogoba abantu eggulu. Natumibwa. Watumibwa. N'okola kyewali otumiddwa. Nokola. Okay. Nga mwaba abantu betwalaba be wagoba eggulu mwe mwali abayimbi. Abayimbi lwaki beesimye nnyo eggulu waliyo ki? Omulundi guno njagala kyogera bwe nti abantu bonna abaali eggulu bonna tebaali bayimbi. Okay. Wali abayimbi nga 3. Mu bantu 89 waliyo abanamawulire. Gwe saakulaba naye abanamawulire baaliyo. Waliyo babloga ba TikTok nga buli omu ayagala kulaba jeno naye amubuuliremu engeri gye bayinza okukola ebyabwe. So ye bwe yakitwala nti abayimbi n'abantu bano abajja abali under sekita yange gye ntwala bamutwalidde obudde bungi ate tebawulira ne babaga nti sijja balaba leero balemerawo. Abantu bayingira mu hoteeri ne baga nti fetulinzeeko jeno ne wayitawo omwezi nga bamulinze. Tolaba nti abayimbi bamazeeko gye n'emirembe. Si bayimbi bokka kyekugambye kati muno mwabaddemu abantu nti bwe basinga okuwulikika nti muyimbi gundi ne gundi bw'ogenda eggulu kati anti nze nabajjeeyo nze nasasudde hoteeri zaabwe mwabaddemu abayimbi 3 ku bantu 89. Kakati problem abantu gye bakola is oli bwajja nga dansa nomulala najja nga producer abeera muyimbi. Oli wajjanga munnamawulire naye agamba ffe tuli wano. Abali mu entertainment babali kwanga. Yo mukulu yagamba bannaayo people were demanding, people were looking for me. Munnemeseza okukola. That was the problem. Yes. Bills mwazi clearing zonna. Yes, twa clearing bills zonna. Abantu bava bateggula okuddeyo e Kampala. Naba transport. Omukulu agamba tajja balaba. Bagende balabe ministries balina okulaba. Kwa mwalimu abalala abali balwadde ba cancer nabo nga bazzi. Mwalimu abalala ugamba buli omu yalina ebizibu bye nga baagala okulaba omukulu. So omukulu n'agamba nkwegayiridde nyamba. Nkwano nga bano abantu tebazzeeyo Kampala. Yes. Okay, twalabye nga Palaso yazzeemu okuyimba newankubadde akakiiko akatwala abayimbi kaali kamugana okuddamu okuperforminga. Tugambe nti amateeka e Uganda tegakola. Nze nno kyemmanyi nti amateeka gakola. Era kyemmanyi nti ffe bwe batuyitanga NCF ffe twala federations and associations ffe apex board ya creative sector. Then on top of us waliwo UNCC, waliwo Minister of Gender, waliwo UCC. UCC ye broadcaster. Yes. Bwewe ekiwandiiko nti toddamu okuzannyibwa abantu bonna ffe tetukinyoomoola tetujja nga tukuyita nga tugamba batugambye n'olimba lwo teruddamu okukubibwa abantu.
kati waliwo Uganda Police. Uganda Police bwaddamu okuyimba nga bamuganye erina omukwata. Ffe tulinganga radio ebika. Radio bwebika ate togimenya. Nze bampeereza kipapula nga bagamba nti ono omuyimbi akoze bwati ne bwati. Ita press conference mumusomere kino. That is what we do. Because ffe tugenda ku private actor, private entity, then from government, kwanga government egamba nti omuyimbi oyo balwanye. Tukyali mu investigation. Kugamba nti mwe mukola gwa kwogera kwokka amateeka simwe temusinga kaawo. Waliwo kye bayita okukwasisa amateeka n'okwogera amateeka. Nze bwe njogera amateeka ate poliisi gakwasisa. Bwe tugamba nti bakubaanize toddamu okuyimba ffe tukuwa kipapula. Bwe tumala okuwa ekipapula poliisi nejja negamba tetugenda kukiriyalinga muntu yenna agenda kulanga muyimbi ono. Akati omuyimbi oyo waayimbira wawano bw'alaba nga ekipande takiriiko ye najja buzinakwata microphone etteeka baamenya liri eri omuntu personally so tamenya lya promoter. Kati promoter kikakatikako promoter mugamba tokkiriza omuntu ono gwe twagaana okuyimba kuki ku stage kuba wakyaliwo investigation ezigenda mu maaso. So basically nze sikwasa mateeka nze nkuwa kipapula kye bampadde naye nga kino bakiyita bakuntumye olina ensobi bweti ne bweti gye wakola naye eri under investigation so wumulamu bbanga lino. That's what I do. Music industry eyina ebizibu bingi nga mwe muli abayimbi okubeera nga beerumba oli n'alumba munne n'amutuusaako obulumbaganyi mwe ng'abatwala gwe ng'omu ku batwala abayimbi ekintu kino mugenda kikola mutya era musaze magezi ki? Ekisookera ddala waliwo kye bayita professional conduct oba gye bayita code of conduct. Sisuubira nti waliwo ofunyeeko record ng'alagadde akubye omuntu oluyi. Sisuubira nti wali olabyeko nga njodde omuntu kigwo gumbya n'eggaali totambula nayo. Sina na ggaali. Akati nze njagala nnyo okubeera nga mbeera example y'abali kye balina okulabirako. Akati we ntunulira eggaali n'eggaali kye zaakola mu nkuuka nze nkivumirira ng'omuntu. Akati ng'ekibiina 2 years ago twakola meeting ne tugamba abantu ku ggaali ne poliisi nga weeri ne tubagamba eggaali zino zigenda kubaamu ekintu singa abantu beetegereza bulungi kye balabye ekyabadde Congo. Eyo ggaali gye bayita kuluna gye bakubira amasasi nti abantu bava mu ggaali ekitono ne badda mu ggaali business. Abantu bagenda kuva mu ggaali bajje bagambe bugambi akati twagadi bwe tumulaba ku stage tukube bukubi tutte. Bwe banaamala omutta akulira eggaali n'abali mu ggaali bajjako bagenze mayisa. Naye ng'oluusi okutta omuntu nti kyangu. Abantu balina ebirwadde byabwe waliwo abalina kokosidosis omukuba oluyi lumu n'azirika n'agwera n'asikondoka n'afa. So nze kyemmanyi nze ndi munafu naye amateeka nga manyi. Tewali muntu mu Uganda akkirizibwa okukanga yadde okukusongamu n'agamba gwe nsobola okutta oba nsobola okwekwatiramu. Akati abantu bagenda ne balaalika bannaabwe tetukulaba ku stage ketwakola ku stage tukusse. Already that's a mistake. Era tewali alina buyinza yadde obugamba nti nze n'abasajja bakuyoole. Abasajja bwe bakuyoola n'omala ozirika. Tukyali butereevu ku Spark TV Asha Nabs gemanya gange Spark kumakya tandika saa 12 paka saa 3 ez'okumakya nzikiriza mpumulemuko katono ane n'oluyimba lwa Ragadi ekizimu ku nnyimba ezatunyumiranga ate oluvannyuma nkomo tukyeyongererayo ddala Spark kumakya tuba tusimbudde. Welcome back from that music short break. Asha Nabs gemanya gange nkola ne Kim GK, Winnie Success ne Evelyn Mike nga bebabeera mu studios so nga ate ku ground embeera yennyini ddala mu kitundu ky'olunaku olwaleero ndi ne jjajja w'abayimbi ng'era tukyeyongerera ddala okubeera nga tunyumyamukko ku nsonga ez'enjawulo. Njagala mbategeeze nti myaka 37 nga tukonkona emiziki wano wennyini we njagala okubuuliza Ragadi tulabye nga music industry y'olunaku olwaleero ekyuse abayimbi bafulumya ennyimba nga tosobola kutuula namuwalawo oba muzzukuluwo n'oluwuliriza basusse okuwemula. Mwe mwakikolanga mutya okuyimba ennyimba ne zikuba nga te temuwemudde? Buli omwana gye yakulira. Waliwo abantu nga maama we awemula okuva lwayonsa omwana okuba ng'akyali mu lubuto. Kati omwana n'abeera nga ebigambo ebyo lulimi akuze abiwulira. Waliwo abantu nga tebaswala tebana famire mwe bavudde
nga tebalina gwe baswalira anti kubanga oyimba ekintu okola ku program eno oyinza okwogera ebyesitaza singa onakubira nagamba mwana wange otukoze kibi famire gyoba okoze ekibi kakati ffe twabuulirirwa ffe twakubwa nze waliwo ebigambo byesoogera yadde nga mbiwulidde nga byesitaza naye buli omwana nagyakulidde naye kyetulina okukola tunagamba nti tuyimbira baani tuyimbira abantu abategeera ne waliwo gurupu y'abantu nga ye agamba nti ze benyimbira bonna tebakola ki tebategeera kambakolera ekyenjagala so ate ekireese obuzibu nti oluyimba olumu kasita luwemula ne lufuuka popula luba luyisa oluyimba olulala oli agamba ate yawemula gwe bawa emirimu kati n'omulala naga naye nankampe muleme asobole okumpa emirimu kubanga ebitawemula temubiwulira tebabiwulira ekyovola nti Uganda erimu emmotoka esinga okuba white mu nsi yonna buli muntu yalabanga munne agula ya white bw'ogula emmotoka ya pink nga bagamba kikala kiri awo kiringa kya toyireti naye nga tekala so at the end of the day abantu bakoppa ekyo kye balabye kino tekyonoona music industry yammwe kyagimaze dda kubanga bwe mba nga ndi ewange eka abaana bano abasinga bayiga music bayiga olulimi na music ate omwana ayinza okubuuza nga kayimba kagenda mu maaso n'agamba daddy ekyo kigambo kitegeeza ki nga talina bwekinyonyo naawe n'olimba omwana nomugamba ekyo kye bayogedde kitegeeza kikopo it means cup kati bwagenda mu hoteri okusaba kaapu ayogera kiri so at the end of the day katonda alina tusaasira generation eno tubeere nga tugibangula nga tugibuulirira ebirungi n'ebibi yes tulaba abayimbi bangi boy inspirings omuli Pia Pounds n'abalala abatasobola kuvaayo kugamba nti Ragadi y'omu ku bayimbi bensinga okwagala magezi kigowa abaana abayingidde industry eno kuba mulimu challenges naddala abaana ab'obuwala babakozeseza nnyo producer amukozesa presenter n'amukozesa ne manager nejjukira buli akozesa kino njagala kibuulira abaana abo abayimba kuba nina omuwala ayimba bwe bamala okukozesa balina okukukyawa kubeera balina okukozesaayo abalala gwoba oweddeko ani kati manaja awo bwamala okukozesa ate nafunayo omuntu omulala gwalina okugoba nga manaja anti tajja kubakozesa babiri kati ebbuba liri nakyo kati olwedde oba oyononya bizinesi yo waliwo oli agamba nze okupromotinga oluyimba lwoduteeka ku mpewo tumale kwekwatamu kakati emirundi emeka gya meeting abaleese ennyimba emirundi emeka gyabagamba kinyini kyaggambye so at the end of the day ogenda kulaba nga omukululo gw'ogenza okuyingiramu gye bayita sex network ka sex network eyo egenda kuvaako obulwadde industry ejja kufa eggwewo nga just mulabayo programu omu n'alaba abayimbi abawala 10 abayimbi abawala 10 ne balebera ne bamanager 10 bamanager 10 ne bafuna bapromota 10 industry ejja kuggwawo kijja kuba kitegeeza ono ya meeting ono na meeting ono na meeting ono for a reason omuwala omu bw'amala okumeetinga programmer na meetinga producer olwo alazuza producer na songwriter namugamba engeri sina ssente tugende tukiringe naye namumeetinga kati songwriter alwadde producer alwadde promoter alwadde ne manager alwadde music industry ejja kubanga esigazaayo emyaka ng'esatu anti mulwala kumu ate buno obulwadde buli contagious mulwala kumu olaba nga cowboy wo yayagala ku mukazi wo nawe otegeera ebyakutuukako so mwenna mufa lumu Okay, Charlie ne Ragadi olunaku lwa ndaka video ke nalabe nga kasatulatinga aka omukyala Catherine Kusaasira nga bamubuuza lwaki teyagenze kuziika Ssegirinya bwe yabadde addamu yagambye nti yatidde okugendayo mu kuba obucupa tugenda mu campaigns olowooza tukoze tutya okubeera nti abayimbi tebagatta bizinesi yaabwe mu byabufuzi andi bina bitambulira wamu wali olayo political rally teriko oluyimba kitegeeza abayimbi mugenda kweyawulamu abasaidi eno n'abasaidi eno anze ate sikyembelievingiramu I believe in
buli omu abeere walina okuba wali comfortable ewamusanyusa omulokole asigale mu bulokole n'omusiramu asigale nga musiramu okitegeera byonna bino birowoozo it's just a mindset nti gweoyagala kunkyayira for nothing oyambadde red nesimanyi oba oli wanuupu maroon kakati eyo kala yasangibwawo kakati being that is just langi waliwo ak'obuntu akatulimu waliwo obwa Sseruganda waliwo obwa Uganda nti bwenzija microphone gyenjogererako n'ekibiina ekirala kyayogererako naye lwakuba nti abantu babitutte personal oli akukyawa n'agamba gweoba towagira kyempagira engeri gyotonna sigida zengenda kulwana naawe ate nga Katonda teyanzikiriza kusaba nga ekyenyi kikoona wansi so sigida tejja kukola ki tejja kujja so it is not a problem kakati nze kyensaba abantu buli omu ayagale kyayagala ate akiremereko nnyo naye tokitamya bantu oba tokikuuta nnyo mu bantu tokisibaako nnyo bantu tokaka nnyo tokakasa engeri bw'obanga tonywa mata osanga abanywa amata tobavuma baleke banywa amata gaabwe yes zikiŋŋamba politics agenda kwonona nnyo endongo oli agamba oyo si muyimbi waffe ne muziki wange gwe nyimba music bu music era music okimanyi omwagala era talinaamu message yo nekusekeeterera kati lwaki oba onkyawula okuba ennyimba lwaki oba omukyawa okay 37 years of Ragadi tugenda kubeera nga tugiselebratinga that is next week nga 25 omuntu ali eyo asuubire ki ku lunaku olwo Ragadi kipya ki kyagenda okujja nakyo so production amasanyu amazina ennyimba okoloobya ennyimba nga ziyimbibwa mu maloboozi amatuufu nga tewali autotune tewali bya playback nga biri alaali live yes omuwagizi yentanda omuwagizi wange njagala mugambe mujje mulabe ku show eya Ragadi omutuufu etabangawo yaman 37 years nebaza Katonda nebaza bannayuganda okunjagala emyaka 37 nga nze Ragadi yes obaka obusembayo abawagizi obaka obusembayo era kyekimu njagala bagamba mwana mujje mumpagire mujje ku Serena kuyingira sente meka okuyingira emitwalo 15 emmeeza ya miliyoni 3 mujje tunyumire Serena nga 25 mujje mumpagire emyaka gyejo mujje munyumirwe mujje mulabe n'enkola tulina okuba yes kale tweyanza nnyo jjajja wabayimbi respect Okay, thank you so much. Gwe nabaddeko okuviira ddala eri gye tutandikira ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Bampita Asha Nabs, Polo tetaliiko nkaya nambadde ne Ragadi kansubire nti mu mboozi tetunyumizaamu. Gwe nno ali eyo oyina choice ne oba nga toli muyimbi mu bintu bye tunyumizaamu ko kansubire nti munnange oyina akantu ako akatono ko piikinze. Angenda kubeera nga tembazaayo ewa DJ Medicase abeere nga atabula ennyimba za Ragadi ze nkomye wano mubeere bulungi tujja kusisinkana olunaku lujja kubeera Monday. Have a lovely weekend. Mwiraba. Thank you.